programu zaffe ez'enjawulo tubasaba mutusondere akusendika kamera kagweyo ntegeddeko titubanjibwayo miliyoni 2.3 bwe tuba tufunye bannamukisa abatuwa emitwalo 2 olwaleero oba omutwalo gumu abantu 2.3 muba mumazeeyo sente ezo. Tubasaba mwongere tukwatizaako kubanga sente ze muleeta zituyambako naffe kennyini okwanguyirwa mu kubatuusaako obusiraamu bwammwe. Abagurupu kwakhira omuntu bw'aliba abituuseemu agenda kubeera nga talina kirala kyonna kyatunuulira illa nafsa okuggyako omwoyo gwe. Ekifo ekisookera ddala mu bifo byakhira nga kizito eri buli muntu yenna inda siraat, omuntu ng'ayita ku siraata, kubanga buli omu agenda kuyitako na mirimu gye. thumma nunajji alladhina ttaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Allah agenda kuwonya abo bokka abaali bamutya, abaali abalyazaamaanya babeere nga basigalira. Kyokka tujjukira nti siraat yeetimbye ku jahannam, n'olw'ensonga y'ekifo ekyo mu kiseera ekyo kigenda kubeera kizito nnyo eri buli muntu yenna. Olowooza nga nnyo akaseera k'ogenda okuyisibwa ku siraata. Ekifo ekyokubiri inda akhdhi alkitab, mu kiseera buli omu wagenda okukwasibwa ekitabo kye. Fa amma alladhina, naye abo bokka Allah baaliwa ekitabo kyabwe biyaminihi ng'akibaweesezza kkono, manya ng'akibaweesezza ddyo, abo Allah agamba yuhasabuna hisaban yasira, agenda babala olubala nga lwangu. Makulu abasonyiwe, olubala olwangu lutegeeza Allah okuwewula emirimu gyo, naye ng'amaze okukulaga ensobi amale Allah atusonyiwe. Naye fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, buli yenna aliweebwesewo ekitabo kye n'eddyo, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, oyo Allah agenda kutajawaza emirimu gye amusonyiwe. Naye fa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi, aliweebwa ekitabo kye waraa dhahrihi nga bakimuweeredde mabega, ate n'akikwasa kkono, fasawfa yad'u thubura, oyo agenda kukowoola okuzikirira naye nga teri agenda mutaasa. Ekifo ekyokusatu mu bifo ebizito ennyo ku akhira kyekiseera bagenda oteera emirimu gyaffe ku minzaani. Ayathqalu alminzaan am yakhifu, minzaani yange ekendeera oba ezitowa. Bagenda kupima mirimu gy'obadde okola mu dduniya muno nga tonnaba kufa. Ebiseera ebyo ebisatu, ebifo ebyo ebisatu togenda kuwulirayo wadde enswagiro y'omuntu, buli omu agenda kubeera nafsi nafsi nafsi, nga buli omu yeetunulamu yekka. Kyova olaba edduwa eno nkulu, abasiraamu olwagimanyiira ne bagijjako ebirowoozo, egaa nti rabbana atina fi dduniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaba an-nar. Edduwa eyo tuba tusaba Allah atuwe ebirungi bya akhira n'ebirungi eby'edduniya. Buli kyonna ekirungi eky'edduniya nga tekiriimu haramu kyaggwera mu dduwa omwo.
kullu ma yatamannaahu al-insaanu min khairin, buli kyenna omusiraamu kye yeegomba nga kirungi nga tekirimu bwa haramu kyakuŋŋaanira mu dduweeyo. Ate ebirungi bya akhira biyitirivu. Abamu bamanyi nti ekirungi ku akhira kyokka kyakuyingira ejjana, naye ku akhira kujjudde ebirungi. Ekisookera ddala mu birungi by'osaba Allah ku akhira okuyisa ku siraata, ogiyiteko ng'olumamyo nga tokaluubirizibwa, ng'amalubo ga jahannama tegakusigazza, nga tosigadde mu jahannama. Mu birungi ebiri ku akhira Allah okwerusa ekyenyi kyo, yawma tabyaddu wujuh, nako Allah lwagenda okutangaaza ebyenyi by'abantu nga bitemagana. Fa amma alladhina biyaddat wujuhuhum, Allah abanyumyako abo bagenda okutemaganya ebyenyi byabwe. Ne fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum, abagenda okuddugazibwa ebyenyi byabwe bagenda kubeera mu khasara, mu kwejjusa, mu kuyingira jahannama. Kati mu birungi bya akhira okusaba Allah okwerusa ekyenyi kyo, kyovula badduwa nnungi, Allahumma bayyidu wajhi yawma taswaddu wujuh. Ai Allah nkusaba otangaaze, oyeruse, otemaganyise ekyenyi kyange olunaku lw'ebyenyi bye bigenda okuddugala. Waliwo ekiseera ebyenyi byaffe, ebyenyi by'abakaafu, ebyenyi by'abo abatali ku Allah bye bigenda okuddugala nga bikutte enzikiza n'ennyiike n'obuswavu n'obunyomoofu, bagenda kuyingira jahannama. Mu birungi ebirala ebiri ku akhira, Allah kwe kukwasa ekitabo kyo mukono ogwaki ogwa ddyo kisabe. Mu birungi ebiri ku akhira, al-hisaabu al-yasiir, okubalibwa olubala olwangu nga tosooseeko mu jahannama. Allah n'akubala olubala olwangu n'oyingira ejjana. Ebyo byonna birungi bijjudde ku akhira. Okuyingiza ejjana, Allah okuwa abantu abagenda okuwolereza ku akhira, ebyo byonna birungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam obutajjibwa mu umma ye, kubanga nabbi alina bagenda okujja mu bantu abeeyita aba umma ye babajjemu, bamalayika batandika obbajja mu nnyiriri. Kiki? Abo baazuula mu ddiini. Ebyo byonna ebirungi obisaba Allah abikuwe ku akhira, oleme kugobebwa mu umma ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'ebirungi ebirala ntoko ebiri ku akhira, Allah okusiima, akuyingiza ejjana, minzaani ye zitowe, oyingizibwe ejjana, olabe ku Allah nga tosoose mu muliro. Saba Allah atuwe ebirungi bya akhira n'ebirungi eby'edduniya nabyo Allah bituwe. Baganda bange abasiraamu, tuli ku musomo, yagadde okutandika ne faayida eyo, kubanga bano abakwata emisomo bangi naye tebabeera rede. Naye olwaleero ngenda kwogera we twakoma kuzimu almashakil allati tuwajihu shabab, emitawana n'ebizibu ebyeŋŋanza abavubuka. Nasembyayo ensonga egamba nti taakhuru ziwaaji, okukeerewa okuwasa n'okukeerewa okufumbirwa mu bavubuka kizibu kinene. Okumanya kizibu kisudde abavubuka mu bwenzi, ne kisuula abavubuka mu haramu, ne kiremesa abavubuka okukulaakulana. Njagala obategeeza olwaleero abavubuka abaliwo n'abawulirizi, tosobola kukulaakulana nga tolina mukyala. Era bw'oba tonnaba kuwasa obeera n'ekikopo kyeki, oluusi n'okuba nga tokirina, kubanga ojja na munaanaasi mu kaveera n'omala ogunywa n'osuula, olaba tolina bwetaavu bwa kiki? Bwa kikopo. Ekikomando bakikusibira mu kaveera, tolina bwetaavu bwaki? Bwa sowaani. Naye omuntu nga mufumbo akulaakulana,
agenda otunulira mu ddiiro nga waliwo ebibulamu, agenda okutunula nga yeetaaga ekitanda, yeetaaga entebe, yeetaaga TV, yeetaaga ebikozesebwa mu nju, yeetaaga essuuka, yeetaaga ebintu by'obuvunaanyizibwa bimuyambako. Naye omuntu nga muwuulu abeera awo, taba na nkulaakulana, agwa mu haramu. Kati taakhuru ziwaaji kyova olaba Nabbi yakubiriza abavubuka, yagamba nti ya maashara shabab, abange mmwe abavubuka, man istataa minkum albaata, abaafunyenga obusobozi nga bulina, falyatazawwaj, wasa, la tataakhar, tokeerewa. Kubanga abamu bakeerewa ate ne bagwa mu nsobi ennene ez'okwegadanga mu nsonga ez'abantu abakulu ate nga beegadangira mu haraamu, kubanga bakeerewa okukola ki? Era osanga abavubuka nga alina emyaka 24, alina emyaka 25, alina abaana 4, ate nga bonna baaki? Ba bwenzi. Ekisinga okuba neewunyisaako, muzadde nnyo abaana ab'obwenzi ne mutafaayo kubuuza obwenzi bukkirizibwa oba tebukkirizibwa. Naye ne mmala okuzaala ate ne mubuuza omwana ow'obwenzi aba waani? Olw'okutya obuvunaanyizibwa obuddirira, eitha mu kubasomesa, mu kubalabirira n'okubasalira akiika. Awo mubuuza nnyo ebibuuzo. Amagezi ge naali bawadde abavubuka. Nga tonnaba kuzaala mwana wa haramu, sooka obuuze okwenda kukkirizibwa oba tekukkirizibwa. Bw'onoomala okufuna ansa, tosobola kukola ki? Kwenda. Naye Nabbi yakubiriza abavubuka, kubanga ebizibu ebiri mu butawasa binene, bikusuula mu haramu. Buli wookeerewo okuwasa, buli wookeerewo okufumbirwa, weezaalira akabasa. Naddala omwana omuwala ekimukeereyisa okufumbirwa kiki? Enkoko ne bwegejja etya? Kapa emmese ne bwegejja etya? Eba yaki? Ekapa. Olinda ki? Genda mu bufumbo ozaala abaana bo ku myaka ng'okyali. Wasa omukyala owase ozaala abaana bo nga bukyali. Mbadde ndaba ku social media, kyobulaba mbakubiriza nnyo okuwasa nga bukyali. Naye bw'obanga Allah akuwadde enteekateeka ezizza ku mukyala, mubazzeeko ng'obudde bukyali. Buli woonoolinda abaana bo bamala okukula nga basobola n'okwekubira, tojja kuwasa. Ndabye awo ku social media, mbadde ntudde awo, bansindikidde akantu kabadde ku TV ng'abaana baakimye taata waabwe ku mukolo, tebaamukkiriza kuyingira mu kidaala, nga bazze ne nnyabwe, era ne bamuwalawala paka mu mmotoka. Kati abaana bamwe bajja beekubira nga beegasse naani? Ne bannyaabwe babakube. Naye wasanga abaana tebannafuna magezi, bakyali bato. Gw'okyabakola ki? Gw'okyabafuga. Naye waliwo ekiseera nga abaana bakuze, maama waabwe abagamba tekisoboka, taata wammwe teyalinsasudde kino, ayagala kunzita. Ne bagamba taata tosobola kutta maama. Wallahi bajja kukulumba mu kidaala, bakusitule nga n'omugole tomufunye, bakuyiseemu empi paka waka. Ale bakugaye tetukulaba ng'ovudde awali nnyaffe. Kuuma nnyaffe paka lwalikola ki? Paka lwolifa. Tebagamba paka lwalifa, paka lwolifa gwe, kuba bamanyi gwokola ki? Gwosooka. Kati buli we mulwa muzaala ebizibu biki? Bingi. Banne taakhuru ziwaaji, hokeerewo okuwasa, hokeerewo okufumbirwa, kuzaala emize mingi, n'otuuka n'okujja mu bufumbo ng'olina entondo, watondo wala dda. Bwe bufumbo bwabala obusoose ate bbaawo wakunenyako n'omuganda nalaba alaba ddansi.
sitiisibwa n'abasajja noga ye ono naakamuwasa yakafumbirwa emirundi emeka so myaka gye gimukola ki gye gimusumbuwa gimuyitiriddeko banaye okuwasa n'okufumbirwa nga bukyakola ki nga bukyali nga mukyalina n'amaanyi agazannya ne ku bakyala naye ku myaka gyammwe egyo egigenderedde mukyasobola ozannyamu mukyasobola okunaaba n'abakyala okuze wenna mugaba akujjudde ku lubuto ku ntumbu otya n'okweyambula ng'omusajja akukola ki akulaba kyobulaba era amagezi gembawa luli nayogera nembagamba nti mwejjeemu omuze gw'okusula mu kanzu n'okuyingira mu buliri n'obulaadi naye waliwo omuntu ate asobola okuyingira mu buliri n'ekkanzu n'omuwa excuse era bw'okulirira mu myaka bw'obeera wankutu na kanzu ate ze ag'amagulu ani akyagalaba nga gamusanyusa era olina gakweka muki kakiringa mukyala era bw'aba akuze naye agenderedde n'asebengeredde bw'ati amabeere tegakyali waki wamu kwe alina kuba wankutu ayingira yeegiraagira naye oli aweeyambula nga mwana munne alaba ebyo agamba nti ono akoze eki akaddiye kale la tataakhar temukola ki temukeerewa kuwasa ate temukeerewa kukola ki kufumbirwa eyo ensonga ngimaze kubanga ezaala ebizibu biki bingi etuzaalidde haramu essa abavubuka abakyali abato ne bafuna n'endwadde nolaba omuvubuka tawasangako ne bamutwala mu byuma ne bamukebera nti ali ki positive yalwala simuki simulamu atafumbirwangako atawasangako bulwadde yabujjawa ng'ogjeeko nti bamuzaala nabo era mbeegayiridde abalwadde muwase balwadde bannammwe busiraamu tebugaanangako kuwasa mulwadde munno naye muve ku baana b'abantu abalamu kukweka bulwadde kutta baana b'abantu nga bakyali obusiraamu tebugaanangako mulwadde kufuna mulwadde munno naye muve ku baana abalamu bantu abamu bajja ne batukaluubiriza naga sheekhe noonyeza omukyala n'omulaba nga ali siriyasi n'omunoonyeza omukyala bwe bituuka ku musaayi naga naye waliwo hadisi eraga nti nabbi yatukubiriza okukebera omusaayi yagamba ddiini sheekhe nampisa n'omugamba nti la wala taktulu anfusakum Allah yatugamba temwetta tugende mu musaayi awo musaayi n'akuwa excuse n'akubuzaabuza naye oluusi tugenda mu musaayi ne bakebera abantu nga balwadde naga sheekhe nsonyiwa badde njagala mukazi lwaki otuuka ku mutima ogwo ogutta abantu mwana wabe ndi muto tafumbirwangako yagala muwasa oli mulwadde yogera nti ndi muki ndi mulwadde kale yeyakwenganga agaye nti njagala mulwadde kubanga ako kamogo kanene wala taktulu anfusakum wala tuluku biaidikum ila tahluka temuteeka myoyo gyammwe mukola ki mikono gyammwe mukuzikirira totta baana b'abantu yogera ekizibu kyo nti nalwala kubanga mmwe mulina obuzibu bumu abasajja mwe mweronda kyotatera kusanga ku baki bakyala wakawasa abakyala basatu wakabafiisa naye weeronda nti njagala muto atalina mwana ate nga naawe olina abaana kakati muyambe abaana b'abasiraamu obutabawasa nga muli baki nga muli balwadde era omusaayi mugukebere era n'emagezi gembawo abawala okukebeza omusaayi tolagaananga na musajja nti enkya musaayi gwe mugweko agenda okukuwasa abeerawo nti asaalira kwalidina jangu ne kitaawo
amusanga awo kuduuka ku supeya mbwe ejo mperekereko paka mu Kampala International bano banzigireko omusaayi eyo yokka ye solution bano banzigireko omusaayi ng'abadde takimanyi atuuyane ajjeyo akatambaala abenga anywedde supu wa doodo akatuuyo kajje naye ng'omukoze eki omukebedde mubagweko bugwi so si wiiki ejja ku Mande tugenda ku musaayi mumugweko from nowhere jamaado oluwa kyandi wano mu supeyi wa Kiseka aka tujje tukubuuzeeko gatuwerekereko omukyanya ku ddwaliro banzigireko omusaayi okusasula kwange so sisiiseemu nazakkebera kusasula kwange awo mujja kuba mubamaze abantu okubazuula abalwadde n'abaki naye mwe abatawasangako ekibatiisa omusaayi kiki towasangako tofumbirwa naye omusaayi ogukola ki ffe twalibadde tutya omusaayi abamegganyi abaali bakoze eki abaali babaddeko n'abantu naye tobangako na muntu towasangako kyokka otya ekiki ekyuma oli kwazikaali buli yonna neya nabbi Yusufu ogirese ng'ali mu kkomera atawasangako atakolanga ki tefumbirwaga kale olwaleero ensonga ngimaliriza tuwase nga mukyakola ki bukyali tuleme kuzaalamiza emiki mibi mu butawasa era njagala okukubiriza abazadde Seeka Seviri ne banno bakulu bannammwe abatuuse emyaka egifumbiza egiwasirisa abaana be mulina amuyambeeko abaana bammwe okubawasiriza abavubuka nga toneeyongeza namba 2 nga toneeyongeza namba 3 agikiguli sooka owasirizaani mutabani wo naye gwe mutabani wo n'abeera awo akeera ku makya kunaaba mazzi makalu wabula gwe weeyongeza haki yakubiri ey'okusatu ogigenzeeko litabaniro liri awo buvunaanyizibwa bwaffe abazadde okuwasiriza abaki abaana baffe naye omuwoza kimu owasaddi abudu zino kati ndeeta maama wakusatu owasaddi muwasirize sente zobadde ogenda okwowamu namba mmeka namba 2 sooka owasirizaani mwe temunyumirwa ssanyu kulaba ku bazzukulu nolaba ku bazzukulu b'abaana bo towulira ssanyu pani ekigambo ekyo kikulu katuggyeko ebyokuseka muwasirize abaana era mufumbirize abaana bammwe mubanoonyeza abaki abasajja abaki abalungi bannaddiini ensonga endala olwaleero awo we twakoma njagadde okuttaanyaawo ensonga endala mu bizibu almashakil allati tuwajihu shabab al istikhdaamu alkhati litawasil atekinologiya enkozesa embi eya tekinologiya ey'emitimbagano omuli Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, zi radio, zi TV, empapula z'amawulire. Mukkirize tugaane tekinologi waali naye abavubuka bamukozesezza bubi. Beeyambula, bawemula, babika abalamu. Buli n'atuulaawo ku ddatawo weebi n'awandiika omutwe omunene n'ekifaananyi ky'omuntu nti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Babikira Sheikh Gundi afiiridde e Makka. RIP, rest in peace, tukusaaliddwa nnyo. Kakati omuntu eyakuba emiranga ku sheekh omu ku basheekhe baffe, kamwogere erinnya kuba mukwano gwange tajja kunyiiga, nagamba banne ekitalo nnyo. Sheikh Umaru Siddiq Allah amujjuludde n'asaasaanya. Waliwo ng'afa, famire ye yakkubira nti ono afudde. Kiki?
olaba al istikhdamul khati enkozese ki embi enfu muzze mubika abantu bangi olina abika president olina abika kabaka naga yafadda wiiki ewedde bakyatereeza guba wa munda ki ayategeera okufa kw'omusajja oyo oli mulangira mwaba okulusegera oba oli mumbowa tigwobadde omukuuma kati gwobadde okuuma yakola ki ni al istikhdamul khati enkozesa enfu ya tekinologiya ono Allah gwatuwadde tuwemula ku mitimbagano gino baana bawala beeyambudde tulaba mabeere na bitundu byabwe mu mpapula zonna zo red paper bukedde niwunya abantu abakola mu bukedde omwo niwunya nkyawunya kampuni eyo omuntu n'agenda ne kamera n'akuba omukyala mu nnika erimu akatuli n'agireeta bw'ati n'aga nti ekyabadde ekagadi baana bawala nga beerigiisa n'atuleetera omukyala ng'amukubye mu nnika ye n'aleeta ekituli ekiri mu mpale amaaso gaago ani yakuzaala okutuuka ku yunifoomu ekyo ne bakiteekako omutwe omuki omunene mu mpapula era ne kitunda nnyo kati abantu bakozesezza bubi naye era b'osanga abakuba ebyo si bakadde baki bavubuka be bambadde kamera mu bulago n'agenda n'akuba ebifaananyi by'obuseegu n'ateeka ku mpapula z'amawulire red paper simanyi zibukedde na biki genda ku mukutu gwa TikTok Mungu byakyannyimye okutegeera ye TikTok ndaba ng'oli aweereza ka video nga kaliko wansi ki TikTok naye simanyi gigendako eyo irimu Mungu agira aginnyima ndaba bulabi bye mujjeyo ne mumpeereza naye sigimanyi bwe bagigendako n'ebirala naye mutunuulire ebiri eyo mutunuulire ebiri mu WhatsApp tukozesezza bubi tekinologiya empuliziganya emitimbagano tugikozesezza bubi abamu twagifuula okwaniramu buli kika kya mukazi ye bwe tulaba ennamba ez'ebweru 9+++44 n'otegeera nti ono abawe London erinnya lye yaani nti Raila erinnya lye yaani nti ono Nuuru emboozi neeruba n'otandika okwana n'owemula era mbeegayiridde we muba mulina bakyala bammwe mu groups nga zirimu abasajja n'abakazi sooka weesaasire sooka okole ki yogera n'amagezi ag'ekika ekyawaggulu eri omukyalo oyo ave mu gurupu ekiri eyo kitokota si kisaanikire muntu alingira bulengezi mukazi agenda namba n'abatandika ababa noonya kubakwaniramu abamu bababiddemu abamu bakoleddemu buli kintu kyonna al istikhdam al khati enkozesa enfu atawasili tekinologiya empuliziganya ya tekinologi tugikozeseza buki bubi amasimu ge tulina tugakozeseza bubi naye nga abavubuka be bakyasinza okwonoona eyo ku saidi era kusoomooza kunene nnyo n'osanga omwana omuwala oza mwala bakatambi omwana yali wa senior 3 omwaka oguwedde bwe mba seerabidde saagala kwogera ssomero mwe yava mayinza okulowooza njagala lirinnyirira naye yateekako obubaka ng'alabula abakyala abafumbo n'abaga tubajjidde babbaaba mwe temugenda kusigaza mutwerinde siniya ki siniya 3 kawala ako ali nga taata we abeerayo nga bamuweereza abeera musanyufu abaana abato abali ku TikTok abaana abato abali ku mitimbagano bibakolerayo si bituufu
ne bolaba abakyala abatuludde tunuulira abayimbi bye beekola. Kyalo omuyimbi naddira ddala amanyuma n'agateeka mu bantu ate abantu ne babeera basanyufu. N'obasanga e Dubai n'abasiraamu baffe nga baaniriza omuyimbi oyo agenda bakunamiramu Mungu omuwe ekitone. N'obalabeera nga bamwaniriza bamuyingiza muhoro laba obuseegu we tubusasulira ne ssente. Horo neepangisibwa omuntu n'asasula $10,000. Kyovulaba bajja kubaddiza nnyo mu keesi. Bemwaleka wano e Kampala bakola bazimbye balina n'amapoloti mujja kubeera ku byeyo emyaka n'emiki nga musasulira buseegu. Wano waliwo apakasa ssente ewa Kisekka oba mu Owino n'asasulira okulaba amabina g'omuyimbi $50,000. Nibbo bali eyo mu buseegu kubanga amanyi enkyazikola ki. Niwe onoonya kyakulya ng'osasulira buseegu obwo. Tikansasule ndaba omuyimbi nga bwakunama atukubiremu ennyimba awo. Baganda bange obuseegu obuli ku social media. Kaakati al-istikhdamu al-khati, enkozesa enfu gye tukozesezzaamu tekinologi ekyalenjinze nnyo abaki abavubuka baseeguuse. Era abazadde abaana nga tuli nabo mu holiday muyambeeko abaana bammwe obutabalekera mitimbagano, obutabalekera TV kuzikozesa waka nga temuliiwo, obutabalekera kuwuliriza rediyo mikutu gye mutategeera. Muyambeeko abaana nga bali mu holiday obutabalekera mpuliziganya na mitimbagano gyonoonya abaana gye bajja okuyigira okulya ebisiyaga babirabira eyo, gye bajja okuyigira obuseegu, gye bajja okulaba ebintu by'okwegadanga, gye bajja okulaba emisono egyambaza abawala nga amakundi gali bweru nga n'amabeere gayita bweru. Al-istikhdamu al-khati. Rediyo ziri okwo abantu bawemula. Puroguramu busimaye bazitandika kiro simanyi late show. Gwenze kwebakolesa omwana ku TV guli muzadde kikaki. Baganda bange tufeeyo tulwa kubuuzibwa. Bino Allah abituwadde okutwanguyiriza ensi naye tugenda kubuuzibwa. Kubanga buli mulembe Allah aguleetera ekigezo kyagwo. Naye mu bimu ku bigezo by'omulembe guno gwe tuliko ogw'obwononefu empuliziganya. Abagikozesezza obulungi bafunyemu. Mulimu abanoonya nga bayigirako irimu, mulimu abanoonya ne bayigirako Qur'an, naye mulimu era abanoonya obuki obuseegu, abanoonya buli kika ekyekitone era ne babisindikira abantu n'okubishayalinga. Naye oshayalinga ki? Thumma latusalunna yawma idhin. Bino Allah agenda bitubuuzaako. Kino mitimbagano Allah agenda gitubuuzaako. Atubuuze ku Facebook, atubuuze ku Twitter, atubuuze simanyi ku ki, simanyi imo, simanyi biki, byonna emikutu, WhatsApp, biki buli mukutu bagenda gutubuuzaako. Enkozesa yagwo gukozesezza otya? Tukoleddeko buli byonna ebikyamu, okwanirako bakazi, abantu batadde okwebifaananyi ebyobuseegu, abantu beeyise bye batali, abantu babisa abantu abalamu. Oli n'akakasa tigundi akoze ki? Nundi akufudde. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu naddala abavubuka abali ku mulembe guno, al-istikhdamu al-khati, enkozesa enkyamu. Nembeera muli waka otudde n'abazadde bo mu ddiiro, essimu gikole ki? Waliwo ekifaananyi kye baaleetako nakiraba, abaana bavudde e Kampala bagenze mu kyalo kulaba ku maama waabwe ne batuula mu ddiiro. Naye ndowooza baakoma ku kumubuuza bw'eba salaamu yali salaamu. Buli omu nadda ku ssimu, buli omu nadda ku ssimu. Omukadde gwe bazze okulaba ali awo, naye nga buli omu ali ku ki? Ayogera nebba, akwana, aweereza ebyaki. Buli omu gwe mwazze okulaba n'alolobala. Yo ne essimu etutwalidde ebiseera, essimu etwala ebiseera. Eno kyekoze amaka eno, emitima gy'abasajja gyewuba giringa kalimi ka ssaawa lw'amasimu gali mu maka.
tik 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 message ziika nolaba omukyala atasuubulanga nako message ziika nolowooza nti musuubuzi atasuubula atalina business naye message eziika oyinza okulowooza ono alina akeedi oba bapangisa be basasula bebateddeko ssente naye message titi ez'abakwana abayogera ebyobuseegu abaweereza ebifaananyi bibi abaweereza obuyimba abamukwana abamusigula abamugaa nti n'oyo omwana gw'olina yalibadde wange wankola bubi nnyo kubanga mu bugwagwa obuli mu basajja ye buli wayogereza omukyala n'amugaana amulemerako ne bwagenda mu bufumbo asigala amuwerekereza message namubuuza kati olina abaana bameka okimanyi nti oyo mukulu yalibadde wange kati abakazi be mwogereza abatali bammwe mubaagaza ki okuggyako obuseegu obubasumbwa mubaagaza ki bakazi b'abannammwe naye ebyo bivudde al istikdamu al khati anaawona n'akozesa bulungi essimu wakuwona anaakozesa obubi essimu tagenda kuwona al istikdam al khati lada shabab atekinologiya enkozesa embi naddala mu bavubuka eya tekinologiya nga tukozesa emitimbagano gino egitugatta gimugatta baki gimugatta bantu tugikozesezza bubi mugikozese bulungi omuntu kono asobola okuyigirako Qur'ani n'agisoma asobola okufunirako irimu n'agifuna era neebaza abantu abasaasaanya ebintu nga birungi nga bigasa basiraamu ne batasaasaanya buki bwonoonefu saba Allah basasulemu empeera ennungi n'abo abasaasaanya ebibi Allah abalungamye abazza eri ekkubo eggolokofu kuba yedduwa ebasaanira fenna twagala society erimu obuki erimu obutebenkevu n'obulungi obutuzza eri ani obutuzza eri Allah subhanahu wa ta'ala ensonga endala التسرب الدراسي التسرب تسين الراء با التسرب الدراسي وبتسمى abavubuka bangi tebasomye olw'ensonga ez'enjawulo mulimu abalina ensonga ekibagaanya okusoma obwavu obuli awaka omuvubuka yalibadde ayagala asome naye nga abazadde tebalina ki tebalina ssente naye mulimu abalemeddwa okusoma olw'omuyaga guno oguli mu nsi ne batasoma olw'emikwano emikyamu gye baafuna olw'okukozesa enjaga ebitamiiza abamu n'okutunuulira okusoma nga balabanga okutalina ki value talina makulu naye nkulayirira Allah muvubuka teriyo kigenda kukuluma mu bukadde Allah bw'anaaba akuwangaazizza nga butasoma okusoma saagala okutunuuliremu kintu kimu kufuna mulimu gwokka naye omuntu asomye yasoma abeera mugunjufu abeera mulabufu ensi emutangaalira n'obwavu engeri gye bulumamu ataasoma si gye bulumamu eyasoma obwavu nga bwalumye ataasoma si gye bulumamu eyasoma obwavu nga bwakutte ku muntu nga teyasoma bumwejjisaamu n'ensekere mu mpale ennuma yaabo yanjawulo eyasoma n'ataasoma naye abavubuka abalemeddwa okusoma bagenze n'ebintu omuyaga gw'ensi olw'okwagala ebyamangu bane ya Allah babawadde chance musome osanga abavubuka bangi abagenze kubyeyo olw'okuba bagenze mu nsi ezoogera oluzungu nayiga okwogera oluzungu olukozesebwa mu community n'atasoma bannange gye muli wadde muli mu nsi z'abazungu bw'oba olina chance soma ekisookera ddala mu bimu ebisobola okutaasa ensi eno n'okutaasa eddiini eno gye tulina naddala abavubuka abasiraamu abawala n'abalenzi kusoma kusoma eryo kkubo ddene nnyo bisobola okutaasa eddiini sibwa butya nga tetubusomi ensi eneetaasibwa etya ng'abantu tebasomye abagirimu
bino bye muwoza engerezo ezadiba nti musomye nti muwangudde kyovula bakifu olwaleero afukaari eziri mu bavubuka abasuubira nti n'ataasoma akola ki ali yaakhi nalaba wano mu covid omu ku bagagga mukwano gwange gwe saagala kwatuukiriza abagagga abasobola okwogerebwako nti bagagga nga bamwogeza oluzungu abaana bamukwata ku WhatsApp okwogera ku situation eriwo naye bano okusoma kikulu ate bikwata kusoma ku ddiini yaffe kyakola ki kyalaga wala man arada dunya fa ilayhi bil ilm buli ayagala ensi emwanguyire soma wa man arada al akhira yenna ayagala akhira fa alayhi bil ilm naye alina gikola ki gisoma baganda bange obutasoma atasarrubu dirasi neewuunya abaana abato abavubuka abakyalina chansi nga waliwo ababaweerera chansi eyo ne mugizanyisa olw'okubula abavubuka banno ono alina kino alina kiri n'ova mu kusoma n'oyagala ogende n'edduniya musome programu zaffe kusoma tekulimba kusoma kubeeramu emikisa kusoma kubeeramu obuwanguzi kusoma kubeeramu ebyenjawulo kati mulaba omulembe abantu basoma soma kugenda n'okulinnya bodda ku bino ebyensi edda batugamba nga batunyumiza abaaliwo nti wamalanga P7 wabanga kabaka be balinga abakulira emiruka nga bawalukaga kati bammeeya b'ekyengera ng'omaze P7 nga be babeera ku miruka niye essaawa zino tosobola kunyumya nga weesimba ku bwammeeya bw'ekyengera oba bwammeeya bw'ebibuga byonna simanyi Wakiso simanyi ani Nansana simanyi Nakawa n'ogaa nti nina P7 era bagamba kola ki vaayo ng'owa P7 wa makulu nnyo gye bagenda mu zi junior sime junior 1 junior 2 ng'omuntu okumalako junior 2 bwe bamuvuga ne mu benzi mukulu nnyo mu byensoma kusoma nigwera nga kukyuka ng'oli bwagalaga nti omwana wange yamaze senior 4 gakiyitirira senior 4 negenda nga ediba ne bagenda ku senior 6 yadiba usanga abafo kati be basaawa ekkubo be bali mu kesisi abajeera be mulaba abo ku makya abeera ekibuga bafo ate olina okwogera ku luzungu 6 olwaleero eddiguli emu tekyalina maki makulu diguli emu toginyumya oga nti omwana ongundi oyo omwana naye ng'okugamba nti omwana wa gundi oyo alina diguli okuva emakerere nga ne waayisa ekyalo kijjayo emitwe yaani oyo yaluwa oyo naye kati wano abalina diguli abatudde ku bodaboda be basinga obungi diguli ye ne bodaboda ye diguli ye atambuza ki butwa bwa mmese atambuza mumbwa okuva emakerere yes kati diguli yakola ki yadiba kati abantu bali ku masters bali ku PhD kati ensi ejja kutuuka ekiseera mmwe abakyazanyisa okusoma omukyala akuteekeko akakwakulizo njagala omusajja nga musiraamu naye ng'alina eddiguli awo ojja okuviiramu oyagala okuddayo okusoma ng'ate olaba tokyakola ki tokyasobola emyaka gikoze eki gikuze tokyajyamu musome bannaayi ne bino byennyini ebyuma bano ababikwata byetaaga yasoma kano kakola kalyesa sigino eri wiiki okisoma otya okusoma kikulu tekinologi ono yekka atutwala kukola ki abawalabu bennyini abatuwa emirimu okutwala abaana baffe ku bwakadaama n'okubakuba engolo n'okubabonyabonya obutabawa mmere era baagala eyakola ki mu butasoma mu kusoma kwabwe gye babakubira engolo n'okubamma emmere n'okubayimiriza ekiro kiramba nga boozangoye kusoma
waliwo eyampandiikira awo yali nakamaliriza okusoma emabega awo ng'ali eyo Kuwaiti anoonya abaagala okukola mu ntende okuyoola mu ssamba y'entende nga olaba emmwanyi kyaba n'alonda emmwanyi ezikoze eki njagala nga yasoma amanyi okwogera bulungi oluzungu anoolwola bwalukola ki aluwulire naye ng'ani gwofuna gwotwala alonda entende n'eddiguli bane ekigambo okusoma mu kitwale nti kiki kikulu naye wakubadde okusoma kwaffe mulaba nti bw'osoma emirimu tegiribeerawo gwesoma njagala kumaliriza n'ekigambo kino kyamagezi simanyi oba Abaganda be bakyogera kubanga buli ekirungi Abaganda bakyezzaako naye simanyi oba be bakyogera kubanga ye Omuganda buli kyeyaba ekirungi yakiyita kiki naga enkoko eŋŋanda kuba yagitunuulira ng'erabika bulungi bwe yalaba akamba akatanyirira naga nti akanyolo akayengera era bwe yalaba akakoko akatono bwe kati naga nti akaba kanyolo naye kino simanyi abakyogera baali Baganda oba si baki naye nze nakijjamu amakulu genjagaddemu nga situnulidde ani yakikola ki baga nti omukisa omulungi gusanga yeetegese omukisa omulungi gusanga akoze ki Baganda be bakyogera bye mazima bakyogera baga nti omukisa omulungi gusanga akoze ki mwetegeke soma wadde emirimu mu ggwanga tegiriimu gwe soma soma eddiini okwata Kulaani leka abantu kusanga ng'okwata Kulaani bakunafuye kati ekikwasa Kulaani munaabeera bayimaamu bameka mu nsi emizikiti girimu emeka tosoma kubeera imaamu osoma kukwata ki Qur'ani neekugasa ku duniya mu kabuli ne ku akhira so tosoma kutunulira ekyo kyogenda kujjamu Baganda bange okusoma kikulu nnyo kyalagawala omukazi eyasoma nga ali waka n'ataasoma balina enjawulo osanga yokyeza empapula zo mbadde manyi tuzaagala ye akumisiza sigiri so bw'alabako naaga bino biwandiiko byani bya university biwandiiko baamutikira bya senior 6 byafu abikuuma naye ye bw'obireka awo osanga abitadde mu sigiri abikumisiza sigiri ye olupapula lwalaba ayagala kukumisa sigiri naye yasoma asooka kukola ki kusomako kusanga omukyala pasipooti yo agisangusizza omwana agifudde ebikookooma alabanga eneemukolera yonna agiyuzizaamu empapula mulina visa yo ogenda nno ku mmande ejja ye bwakalabyawo n'alowooza kajja kukola ng'amawulire kasudde mutoyi kakuddemu empapula ogenda okugenda lwogenda onoonya pasipooti ani yabbi tulina muna amajini temuli majini nago onoonya ki taata asiye onoonya ki pasipooti yange yabadde wano akapapula akatabo akabbulu naga nakasangusiza omwana eba talaka eyo talaka yokka si talaka yokka waliwo ekikola ki ekisooka talaka nejja oluki naye si bye njagadde obasomesa waleero naye njagadde kulaga bubi obuli mu kuwangaala n'omuntu ataakola ki kaabe mukazi ng'awangaala naawe nga tewasoma omuzza nnyo emabega kubanga byayogera tobitegeera tulina conference tokimanyi tulina lekica tokimanyi tulina okugira bweru tukitegeera nga simayagala kuvuma butasoma bwange nkutegeeza obutasoma kiki kibi bumenya ngaera webaga nti buluma akoze eki akuze naye kati bugenda kuluma abavubuka kuba mmwe temukyalina myaka gikula mugenda kubeera mu myaka egyo kubanga ensi yakyuka basiraamu ensi yakola ki yakyuka okukula kwe mwali musuubira nze kitange emyaka gye nnina si gye yafiiramu
gye nnina gisinga egya kitange kwe yafiira, naye ate yafa nga musajja alina amaka n'abakyala asukka k'omu. Mu myaka gye nnina kitange si kwe yafiira, yafa tannaba kuweza myaka 37. Naye nga musajja abakulu. Akati olwaleero olaba omuvubuka gw'olabanga agenda nti muvubuka ate ali mwana ayingira ana, ate agaasinnawasi nkyategeka. Kati mujja kutegeka mutuuke ne mu 5 mutegeka. Kuba Sheekh olaba abavubuka wano be bajjudde envi, be bajjudde envi abavubuka abali wano abato boolaba envi zibaliko bweziti. Era olwo benna miitinga bannange ninjagala obbabuuza be twasoma nabo, ninjagala obbabuuza nembaga bannange mwasoma naffe nga muli bakulu bukulu kiki? Kubanga buli bwetunulako ndaba yenna aweddewo envi zimweruse. Enga ya Rabbi, ensi yakola ki? Yakyuka. Ensi yakyuka ge mazima. Duli abaana balinga basajja bakulu nga bakuleetera omuvubuka ng'ono ng'azze kusoma P4 ate nga temumwekanga. Naye kati Sheekh mu P4 ojamu kebe senior 6 ojamu. Kati mwe basajja abakulu abakola ki? Abaliwo. Era ne bakuba olukiiko lw'ekyalo be basookerako tubaagala kumuluka. Naye eddanga nze onsanga wakumuluka. Wallahi okumanya ensi yakyuka. Nze nsula budde eri amaka gange amakulu, naye baali bakyaza kabaka eri gye bamutikkira Naggalabi, ne bakonkona ewange ku geeti ne bagamba nti mu basajja abakulu be twagala ku kyalo kuno abategeka okukyala kwa kabaka ku kyalo kuno ge maka agalondeddwa. Nenseka ngati bano babadde ki? Nga batwagaza ssente bafune ki? Dini naseka muli nengati Allah akyuse ensi bayitenze. Saagala ombuuze wagenda wawaayo ebyo tebikwatako, wabula njagadde kujjiramu kiri nti ensi yakola ki? Yakyuka. Kati ffe basajja abaki? Kyenjagala ekiddirira ekikola ki? Budde n'obugenzi mbanga atandika obudde ayera okulanga bugenzi ate Seviri n'anyiiga naye kammalirize mu bizibu ebyeŋŋanza abaki? Abavubuka. Inhilal al akhlaq, banaye empisa naddala empisa ezibuze mu bavubuka abasiraamu. Sheekh osangana abavubuka Imam Seviri olaba omuvubuka omusaazi omulungi nga tava ku layini ne weegomba omufumbize mwannyoko omuwe muwala we, naye ogenda omumuwa results ezivaayo. Allahu akbar. Era ebimu ebikyakyala enjinze wano naddala abavubuka mu busiraamu bwaffe mpisa. Abantu batukaaba ate ekisinga okunnuma ennyo buli abulwa empisa bamuzza mu batabuliiki mbasalafu, bamuzza mu batabuliiki basalafu. Abagenda n'emigaati gye baaliddeko ekiro mu kuwasa baga tuli batabuliiki. Fere tuleeta bintu ekiriwo kyojja nakyo. Ani yagamba okuswazaswaza abantu? Banne tukoze bubi ku kigambo ky'empisa. Abantu batya n'otuwa abaana baabwe olw'empisa zaffe embi. Abantu batya n'otusembeza olw'empisa embi. Empisa zibuze mbaana abavubuka, abawala n'abalenzi. Tunuulire enjogera gye twogeramu n'abazadde tubalengeza tuti. Tunuulire engeri gye twogeramu n'abantu abakulu tubalengeza tuti. Laisa minna.
nabbi yagamba ta sallallahu alaihi wasallam si wa mufe man la yarham wala ya'rifu haqqa atamanyi bakulu si wa mufe atasobola kusaasira bato si wa mufe naye empisa abavubuka balengeza abamanyi ku hadisi emu gyalina bweti ku irimu gye yawulidde bweti ku social media n'avumira okwo buli kika kya muntu nago oyo mulwadde oyo okubeera Madina yasalwa guwani gwogambe yasalwa nga nekitaawo teyafuna sente zakumazaako senior 6 nine muvuma baseeka ne mubalengeza bwe muti kulwokuba mba olina darusu gy'otuulamu ne bakubugumya imaani ey'ekijega n'ogeregerera abantu wakoma mawolidaadi naawe ovuma bantu bane ekigambo empisa kikulu mbalayirira Allah kiri ku likodi teriyo muntu alina mpisa asobola kulemererwa kuwangalira mu situation na mu bantu bonna buli alina empisa asobola okuwangalira mu buli situation na mu buli bantu naye obutaba na mpisa ze zitulemesa okuwangalira mbaki omuntu alina empisa kiri ku likodi buli walaga awangalira wajaawo kati empisa kikulu era abantu abaganya okubafumbiza abaana baabwe babatyako mpisa mbi muvuma abantu abakulu mulengeza abamanyi muvuma abazadde bammwe mujeregerera n'ataasoma ajerege yasoma olw'okuba mutera okuteekako oluusi ebitambaala n'emige oluusi bakuwamu ne kutuba oyo sheekhe mukubwa wawa mpisa ezisumbwa abantu bani ekigambo ky'empisa kikulu senga era abavubuka baali bamanyi buli omu waakola ki waakoma n'omanya nti gundi ansinga kino gundi ansinga wallahi twalibadde tuwangula edduniya eno naye tetumanyi bwe tukoma ekisookera ddala naddala ffe abaasomako abeefuula nti twasomako twagenda ne tukozesa olulimi olubi ne tutuuza buli mumanyi yenna akuze olw'ebigambo byaffe ebingi n'okuvuma kubanga omuvubuka agenda n'avuma sheekhe omukulu n'amugira bw'ati naga sijja kusobola bavubuka kati abavubuka be bali mu kisaawe kya irimu bawoggana ate tebasomye kuwoggana buwogganyi kubanga balina ebigambo ebibi ebijerega ajerega sheekhe omumanyi n'amukakanya bwati sheekhe talina bigambo ye ebigambo bye irimu naye olw'okuba temulina nsonyi irimu tewali empisa temulina kati temukyalina nsonyi byemusanga byemukola ki n'oyogera ku sheekhe oyo mulwadde oyo mufu yewe mwakwata ekigambo ekyokuba oyo talina akiida kituufu omusiraamu alina kukulembeza akiida naye ate muleme kwewogoma eyo kunafuya bantu mutegeeza bemusomesa nti abo banafu ba akiida abo oyo akiida talina basiraamu ne bagaa nti wamma talina ki akiida kikulu omuntu okuba nayo naye ate muleme difuula kkubo lijeregerera baki bantu kuba nafuya nga mwagala kuyisaawo byammwe ekigambo ky'empisa kigambo kikulu mukitwale nti kikulu mu byonna Allah bye yasuuta nabbi mu Qur'an teyamusuuta nti osaala nnyo teyamusuuta nti osiiba nnyo teyamusuuta nti ki yamugamba nti wa innaka la ala khuluqin adhim empisa zo gwe nabbi zaalagawala yajjayo kigambo eki ekyazingiramu byonna mpisa kumanya empisa zakola ki n'olw'ensonga eyo empisa kikulu ebisigadde nja kubyogera omulundi ogujja naye nga bakubiriza abavubuka tutereeze tuleme kwerabawo tuleme kwetegeera tuleme kwemanya bw'oba okyali muvubuka nga ofunye ku irimu giteekemu empisa irimu eyo ejja kugasa abantu ekiseera abantu lwe bali kwetaagira nga gwoliwo ng'omusajja omukulu naye bwe munatta kati ebiseera byammwe bino
okyali muvubuka abamanyi weebali basheekhe babasobola n'okusomesa ate bw'ovuma bw'obajeregerera kali omuntu okuggyako ng'ensonyi zaatubula n'obutategeera omuntu mbutuufu okwata otya n'olikodinga omusajja ng'ono omukulu sheekhe w'emitiyana n'ogaa nti misitankata muzeeyinkata ono muzeeyinkata n'ono misita kyeyune omuntu ne bw'aba akoze ensobi tubeere n'empisa mu irimu ekulemberwa mpisa senga abamanyi babeera babiri nga Sheikh Muhammad ibn Usaymin we yagamba alayhi rahmatullah abamanyi nga bali babiri nga bonna benkana mu irimu naye ng'omwali n'empisa ng'omulala talina yagamba asinga okugasa abantu yo yalina ki bombi bamanyi naye omu inhilal al akhlaq empisa temuli naye ng'omulala alina empisa yagamba ow'empisa yuathiru akthar agasa nnyo okusinga oyo atalina ki bana empisa kikulu wadde irimu mugifunye mukutte Qur'ani naye empisa tovuma bantu tolengeza bantu tonyooma bantu toyisa bantu mu maaso abantu buli omu musse mu kifo kye buli omu musse mu position mwakola ki mwali tojerega tovuma si gwasoose okusoma si gwasoose okukwata Qur'an si gwe yakasooka okumanya ensi yaliwo nga tonnaba na kubaawo nga mulimu abamanyi abakusinga n'erimu ne al akhlaq empisa kikulu nnyo mbadde manyi nja kwogera ne shuhura ebisumbuwa abavubuka naye njagala kusembayo ebintu bibiri bikulu mu kiseera kino kye tulimu twagadde nnyo basiraamu okuyisaawo ebintu ebitasaana ebimu nga bikosa n'eddiini ebimu nga bikosa aqiida ebimu nga bikisuula n'ekitiibwa simanyiyo muvubuka asobola kwegomba nga Allah akuwadde ne ku chance kamera ne zijja ne zikwata n'obeera ku mukolo gwonna oba gwa basiraamu oba si gwa basiraamu n'oyimba ekitiibwa ky'emmisa ate oyambadde ejjubba ey'obusiraamu wakimusaaza eddiini okutuuka ku leve eyo ekiramuso Allah kye yagaa tahiyatan mubarakan min indillah kyekyemikisa ekiva eryani naye omuntu n'ayimirira bw'ati ku mukolo ataddemu n'ejjubba yambadde nga sheekh n'atandika okuyimba ekitambiro ky'emmisa mbu tulina ebbanja lyakwagalana mu tawhidi tomanyiyo nti waliwo kye bayita alwala walbara okwagala omuntu ng'omwagala ku lwa Allah n'okumukyawa ku lw'obukaafu nalaba n'omu ku badeputy supreme mufti ng'ayimba ekitiibwa ekyo ku mukolo tulina ebbanja lya ffe baani abalina ebbanja tubanjaani ekiramuso kimala kuliko abasiraamu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lwaki mwefaananiriza abantu bali wallahi tebabaagala walan taruda anka alyahud wala nasara hatta naye munaayimba ebitambiro by'emmisa ebisobola n'okukosa akiida ekisobola n'okujja omuntu musiraamu kuba twagala tubasiimise omuntu ayambadde ng'obusiraamu ayinnya ne ku mimbali eya nnabbi ekituuti notandika okuyimba ekitambiro ky'emmisa nga mukoppye nnyo ate ne musukka naye ebyo bikosa ddiini bikosa enzikiriza era bisobola n'okujja omuntu mubusiraamu bw'aba teyegendereza tukuume ekitiibwa ky'eddiini ekikutwala mu bbaala n'ejjubba kiki oyambadde ejjubba ya busiraamu nga sheekh n'oyimirira mu bbaala n'ogaa nti ekindeese lize kukola ddaawa lize kusabira ono omusiraamu edduwa mu bbaala omusiraamu alinnya n'emimbali n'ogamba abantu mutye Allah bane mutye Allah mbalamira okutya Allah nibukya ku makyanga oyimba ebyo ng'oli mu bbaala oyimiridde olw'okuba bakusuubiza okuwaayo miliyoni bakusuubiza okuwaayo ata baganda bange abasiraamu naddala abavubuka abakola omulimu guno ogwa ddaawa teriiyo basiraamu teriiyo mugagga agenda kukuwa ssente zenkana kitiibwa kya ddiini tulongoose Allah ajja tulongooseza tulongoose Allah ajja tulongooseza buli woolongoosa Allah ajja nakuterawo abantu abakuwa nga tomaze nakubakola ki akubasaba zekino kanki banyumize munansonyiwa
naye nga mukikubanyumiriza kwongera kwebaza Allah na kusabira musiraamu no dduwa gwe sigenda babuulira manyi ng'enkya tugenda mu Arafa omusajja omu omugagga ku bannayuganda bahaaji bawa ne Uganda yampita soogerangako naye simanyi na simu ze era sibirangako ku mukolo kwali nanga ngamba ekikumpisiza nkuwadde ettaka lyange 5 ku 10 poloti njikuwadde era njagala kukolera transfer kuwadde lilla byokola mbisiima era nenvunama nenebaza Allah sinti tampa nti sirina soogera naye sirina kakwate naye simusabangako nga tugenda enkya mu Arafa eno n'akwata ettaka lye mu kifo ekyebbeeyi erisobola okugulira ddala $65,000 naga ne transfer njikuwadde ndikuwadde lilla ne mugamba ompadde lya busiraamu oba nanga ndiwadde gwe poloti njikuwadde bakoni naga bino si byange kambije ne mali y'abaana bange olwo lwennyini n'asayininga era ekyapa nkirina abantu abo be beetaaga okusabira buli we tulongoosa Allah ajja kukola ki kati tuleme kwagala bitiibwa ekindeeseza ekyo tuleme kwagala kukola mannya na kwagala ssente nga tuzikolera muki mu haramu oyimiridde mu bbaala oli ku mukolo gw'abakatuliki obayimbisa ekitambiro ky'emmisa seeka longoosa Allah ajja kukulongooseza naye haaji oyo nsaba Allah amuwejjana era amugazi sijja mwogera linnya kuba tayagala kamera kuba abalala bagabira mu kamera na ku mikolo naye yali simu nkwetaaga wano jangu ngamba ki ya Rabbi era nagenda mbuuza abeerawa naga nkuwadde ettaka nayitaba emirundi 3 ttaka ki olimpadde owadde nze naga nkuwadde poloti yange 5 ku 10 gikuwadde lillah era nabuuza omwana yali akola transfer nti awadde nze nzekka naga nti Allah yakulonze ayina ne Sheikh Omugoyewa kati abantu ngaabo tulongoose Allah ajja tuwa edduniya atuwe neki tuleke kulwanira dduniya nga tugirwanira muki mu haramu bigambo byange ebyo ebikwatagana ku mbaga abantu bampereza nnyo meseji yogera ku mbaga eyabaddewo bakadde baffe batumalidde tumanyi nti embaga y'omusiraamu ebeera mu mateeka ag'obuki g'obusiraamu tuleme ate kwefuula bakitalo gezaako okulwanyisa kubanga abantu abasinga obungi tulemererwa okutegeera ekyonoona emikolo n'ekyayonoona ogwanga ogwasooka nga n'omuwalimu omu eyanvume nnyo kubanga ate yali tawabula ate yali avumanzi kubanga waliwo omuntu okutereeza n'agamba embaga ey'obusiraamu tebeera bweti obusiraamu bugamba bwe buti naye ate yali kunze personally n'ayogera ebyegindi oyo mumulaba ekyali egindi oyo naye twerabira nti teriiyo mulamu akyassa atasobola kugezesebwa bw'obanga tonnafa suubira okukola ki leka kwefula wakitala naye ate omuntu topalapalanya bw'eba nsobi gamba nti eyabadde ki nsobi leka gamba ate kaakati abantu b'emikolo be baavuddeyo omuntu n'ova ne mu nnyumba ne musimba ne layini babakuba ebifaananyi babakwata evidiyo mukyala ali bwereere manye tutereeze wadde ensobi ebaawo okola ki tereeza naye nze ebyo sijja kubiyingiramu nnyo ebyokusomesa omukolo gubeera gutya kubanga bate bwenna abyogera nnyo bajjaga ayogera lwakuba baayogera ku gugwe si ebadde pointi yange wabula abantu bange yogerako kyogereko ne bashekhe batugambye buli omu akola eddoboozi kyesaagadde nnyo ebyabwe bitukola ki bitumalira naye tulongoose n'okusabira oyo yagudde mu nsobi Allah amukole ki amulongooseze ategeere nti eyo kiki nsobi yagikoze nga si nti yagudde bugwi ekirala abazadde muyambeeko nga mufumbiza abaana bammwe eri abawalimu mubayambeko okubayambako haramu obutakola ki obutasaasaana obutabaawo omuntu wagamba naga nti nzize ku mukolo naye saagala ki ndongo tomussa musiki noga katuba kuba endongo
abatabuliiki bano tulaba badduka mu kidaala kubanga ebintu by'emikolo basiraamu bizibu. Wallahi bayinza okukuba endongo booti banna abakole ne batandika osituka omukoomu ne bagamba situka, alabaga tugeza n'osituka ojja kutuswaza kovaawo tuula gumiikiriza. Kati n'obulwa ekyokukola ki tuga nsituke ŋŋende omugole nsituke nzigemu waya, kubanga ababeera ku mukolo be balina okuyambako naye basirika bati aleebo ne bakwata bifaananyi nga baweereza mumulaba abali ku mukolo. Kubanga nze okumanya abantu be nnali nabo abamu baali bakyamu era nategeera nnyo abantu. Oli yajja ne ku kanzu gye nyambadde n'agikuba weekoma wansi ng'akubye kakongovule kokka n'aweereza abatabuliiki n'abagamba olaba n'olugoye lwe yayambadde lwasusa akaki. Ddala mu butuufu gwe oba otereza oba oweebuula. Naye Allah kyembagambye nti bw'oba tonnafa suubirangayo okukola ki naawe Allah akugezesa. Era bw'olabanga munno ng'agudde mu kigezo saba busabe Allah gwakukole ki toseka tinaya baasi. Kati oyo bosi agenda kukiraba abantu babadde bamwagala nnyo katumukakkanyemu naye ninze kyebaakola luli bakikole ne ku luno, kyebaakola luli bakikole ku luno. Bagambe nti wetaddayo kusomesa ayimirire. Abantu balaba ne bagamba nti oyo munonefu oyo tagibwako irimu. Ebyo nabyo mbirinze mbiwulireko. Tusabe Allah atukole ki atunyweze. Ensi gye tulimu nzibu si nnyangu. Se video yinza okuba oyagala nnyo embaga ebeere ku manhaji entuufu, wallahi omukyala n'akulemesa. N'abaana bo ne bakwata n'ab'eŋŋanda ne bakuzza mu kasenge ne bateekako ekkufulu ng'ate gwe taata ne bagamba mukube endongo nga bwe mukola ki. Ne bagamba ewa Seviri imaamu walidina wabaddeyo endongo. Basiraamu abamwana aba imaani ne bagamba nti bamugye ku bwaki bwa imaamu. Bani tusabe Allah atukole ki abantu be tuli nabo abamu si bantu. Buli watuukira okujja ku mbaga n'akuba akakongovule oyo aba muntu oyo aba ayagala kutereeza sheekh. Naye ffe twebaza Allah tuga nti alhamdulillah alladhi bini'matihi timu salihat. Naye tutereeze embaga z'obusiraamu zibeere embaga zaki za busiraamu. Saba Allah atuwaffaqe ffenna aterereze obulamu bwaffe, atuwe enkomerero ennungi, atukingiriza okugwa mu bikemo, atuwe okutereeza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atukuŋŋaanyiza ffenna wano atukuŋŋaanye mu janaayi firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njawulo tubasaba mutusondere akusendika kamera kagweyo. Ntegeddeko kitubanjibwayo $2,300,000 bwe tuba tufunye bannamukisa abatuwa $2,200 olwaleero oba $1,000 abantu 230 muba mumazeeyo ssente ezo. Tubasaba mwongere tukwatizaako kubanga ssente ze muleeta zituyambako naffe kennyini okwanguyirwa mu kubatuusaako obusiraamu bwammwe. Abagurupu